عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا معه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال جل جلاله في المحكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد atenda majjuvu agatali mbukendeevu kugatina n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah owekitiibwa jalla jalaaluhu eyantonda era yatuna n'ebitonde byonna ebiri mu duniya. Ensonga yatonze omwana Adamu kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ayawulibwa mu bwomu bwe jalla fil ula. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala kimbasibirira nga nange sejjeemu kubanga ffenna tuli bitonde ebyetaaga okubanga tusonyibwa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakuutira nga nange sejjeemu wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okumwebaza olw'ebyengera byakyatulekedde ng'abatonde, nga mbyengera ebikulu Allah subhanahu wa ta'ala byakyatuwadde, kyekyengera ky'okubanga tuli balamu, ate ekyokubiri mu kyo okubanga tukyali basiraamu mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubeera nga obusiraamu yeddiini gye tulimu kya bbeeyi olw'ensonga nti amadiini gonna gonna agali ku duniya Allah yagamba nti inna ddiina inda Allahi al-Islaamu. Gonna amadiini kituufu naye nze eddiini gye mmanyi ey'emu busiraamu. Era n'agamba nti omuntu yenna alikolera omulimu ebweru w'obusiraamu fala yuqbala minhu, Allah tagenda kubeera nga agukkiriza omulimu ogwo. Teza nti tufunamu ekyokuyiga ky'omulimu ogukkirizibwa era n'ofunamu empeera gwe mulimu gw'okoze ng'oli musiraamu, ebbanga ly'omala nga obusiraamu bwo okakasiza ddala nti oli musiraamu bya ddala mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allahu ta'ala kyonga kiwedde lunaku lwa mukaaga tuba n'okweyigiriza ku ddiini y'owekitiibwa Allah ebitonotono Allah subhanahu wa ta'ala oba oliawo iri mu yengazi ate nga twali tubiwuliddeko, wabula okujjukiza kuno buli wetujjakanyamuko kugasa abakkiriza era ne babeera nga mwannattu baganyulwamu nabo insha Allahu ta'ala. Leero tugenda kutunuulira ku nsonga ejja kuba ntono nnyo era tuli Ramadaan insha Allahu ta'ala, kubanga ebula ennaku ntono nnyo okubeera nga tuyingira omwezi omutukuvu gwa Ramadaan. Mu kweteekerateekera omwezi gwa Ramadaan wakati mu kubeera nga tugusomako ebiteekeddwa okuba nga bitegeerekeka kugwo, omuddu agenda okuguyingiramu nga atisiti alina kyategedde ku mwezi ogwo ogw'ekitiibwa, asobole okuba nga abaako mwannattu ne byanaaganywa nalwo ng'amaze okuba nga atuuka mu gwo abiteeke mu nkola olw'ensonga nti yabisoma. Kiba kyannaku oyingira Ramadaan ate omuntu n'atandika okubuuza ebibuuzo byandibadde abuuza nga tennatuuka. So kiba kirungi atisiti n'abaako ne byategeera nga tannaguyingira, oba oliawo ne kimuyambako okubeera nga mwannattu eddiini ye abaako nekyayongera mu kadde akatali kawala nnyo. Tulina omutwe okugamba ti kaifa naishu Ramadana, omuntu yandibadde awangaala atya mwezi gwa Ramadaan. Okuwangaala yandibadde awangalira ku ki? Wandibadde weeyisa otya singa Allah subhanahu wa ta'ala aba akusobozesezza n'otuuka mwezi gwa Ramadaan? Wandibadde owangaala mu mpanga lifaanana etya? Mwezi gwa Ramadaan mwezi gwa njawulo ku myezi emirala. Tabuli kyapo
abo bafulume abo twala ebweru basirikanga okomawo. Oyo musitula omutwala ebweru omusirisa akomewo. Bajja kutaddala ssaawa olowooza balina ebirodde. Kale kaana te awunze kaagi batidde yonna. Salaamu alaikum warahmatullahi. Baseka mutegeera bengenda osomesa oba nedda? Nabitegeera? Saba Allah akkirize. Tugenda kulaba ku ngeri omusiraamu gy'awangala mu mwezi gwaki? Gwa Ramadaan. Musiraamu yandibadde awangaala atya? Yenna yeesunga ogusiiba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wamu ne basahaba babe bitiibwa balina empangaala gye bawangala mu mwezi gwaki? Gwa Ramadaan. Nga naffe abali mu bufu bwabwe tuteekeddwa okubeera nga tuwangaala obutabaawukanako. Bwe tunaagezaako ne tubaawukanako tuyinza okunzika nga oba oli awo tukendeezezza empeera z'okusiba gwaffe maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omwezi gwa Ramadaan guno mwezi gwa bbeeyi era mwezi gwa mukisa. Allah yenna gwabawadde chansi n'agutuukamu aba afunye ekyengera kinene. Bangi nnyo abaasiba omwezi oguwedde ng'era basuubira nti guno banaagusiiba. Bugenza okukeera ku makya nga bali mu bantu aboogerwako ne bagamba nti Allahumma ghfir lahu warhamuhu, kitegeeza nti aba ali wansi wa ttaka nga takyasobola kudda asibyola manzaani oyo kiba kitundu kya lunaku. Kitegeeza nti fe abakyali abalamu tulinawo kacyansi k'okusiiba singa Allah baatuwadde obulamu obulungi era nga tusobola okukola ki? Kyagamba Allah nti wa antasuumu khairun lakum. Bwe munaabanga musiibye omwezi gwa Ramadaan obanga musiibye ensiba zonna ezisiibibwa khairun lakum, ekisinga obulungi mukola ki? Gye muli in kuntum ta'lamun, mumbeera nga mumanyi obulungi obuli mukola ki? Mu kusiiba. Kitegeeza nti okusiiba ibaada mwannattu yeetongodde era esembeza omuddu eryani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti omusiraamu yenna ebbanga lyamala nga ayitibwa musiraamu ateekeddwa okumanya obukulu bw'omwezi ogwaki? Ogwa Ramadaan. Oba oliawo engeri gye guli nti mwezi mugenyi gujja kaseera ate ne gubula akaseera nga kyetaagisa nnyo omuntu afeeyo nnyo agutegeere asobole okubeera ng'akoleramu ibaada enkulu. Sheikh agamba nti wa min khasaisi hadha ash-shahr al-azim ma yali. Emu ku byeyawulidde omwezi gwa Ramadaan nga biri mu Ramadaan mukka. Sheikh agamba bye bino wammanga agenda tuwa ensonga eziwerako nga bino ebirungi bwe byagala oba bw'oyagala zino ensonga osanga mwezi gwa Ramadaan nga kizibu osanga myezi emiki emirala. Olw'ensonga nti Ramadaan Allah agisitula ku myezi gino emirala nga gwe mwezi gwokka ogusiibwa mu busiraamu nga tugumalako gwonna, nga tojja kusanga bujulizi bugamba nti Rajabu tumusiiba yenna, ng'era omuntu asiba Rajabu aba akoze bid'a. Olw'ensonga nabbi teyasibako Rajabu yenna, n'abalongoofu abamuddako tuyite basahaba oba oliawo ne bayimamu baffe abana teri yakigambako nti oba omuntu okusiba Rajabu gonna kiri mu sunna. Ne Shaabaani bwe tutyo saate okusibamu ennaku ezimanyikiddwa ekirina obujulizi nga Mande, Olwokuna n'ennaku enjeru. Kati omwezi ogusiibwa mu busiraamu ne guggwako ne tugumalako ennaku 329 mwezi guli gutya? Gumu gwe mwezi ogwa Ramadaan. Kasi bagamba nti wa min khasaisi hadha ash-shahr al-azim, emu ku byeyawulidde omwezi guno ogwa Ramadaan bye bino wammanga ng'ojja bisanga mwezi gwa Ramadaan gwokka. Agamba nti anna siyama, pointi esooka agamba nti mazima okusiiba omwezi gwa Ramadaan ahadun arkanu l-islaami l-khamsa, eryemu ku mpagi z'obusiraamu emmeka? 5. Agamba nti allati la yaqumu l-islaamu illa biha, ng'obusiraamu bw'omuntu tebusobola kuyimirirawo okujjako eyo empagi nga weeri. Empagi ziri 5. Singa Allah akuvaamu ku mpagi 5 n'ogamba nze Ramadaan eyo sijja bintu bya kusiibasiba kulumwa njala, olw'ensonga nina naalusa zirimu ebituli naye nga talina alusa,
kati nabeeranga kati nese kate mutukalubiriza nnyo sijja kugisiiba era nze muba naasiba sikola ki sirimu n'atandika n'okupangapanga gapapulagaliko emikono gy'abasawo mbu bateeko omunno alina alusa enkulu naye ng'ate alimba bulimbi kati afaananako bw'atyo asobola okukikola ekyo nga tagiwakanyiza ne wabaawo omuntu awakanyiza ddala n'agamba ze ebintu by'okusiiba ebyo era Allah yatukalubiriza nanyo sijja na kubisiibayo awo yalimba kati tuyinza omuteeka wagenda manaqida ajja kunzika ekigambo kyayogedde kimujja mu busira okuwakanyayo empaji etya mpaji z'obusiraamu nogaa nti eyo sijja kukwatagana nayo ate ng'olina obusobozi obugikola newankubadde tolina nogayo teriiyo sijja kugikola apaana Allah yalimanyi kyalinkola kitegeeza nti obusiraamu oba ogenda kubusiibula kalise kagamba nti okusiiba mpaji z'obusiraamu 5 allati la yaqumu lislaamu illa biha ng'obusiraamu bw'omuntu tebusobola kuyimirirawo okuggyako ng'okusiiba kola kutya nga weekuli so mbakubiriza okusiiba omwezi gwa Ramadaan gunakoze gutya gutuuse Allah ateeke mba n'agusiiba obujulizi seeka bwatuwadde haditha ibn Umar radiyallahu anhuma Allah msiimi ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala nabbi yagamba buniya lislaamu ala 5 obusiraamu bw'omuntu oba obusiraamu buniya lislaamu ala 5 obusiraamu bwa buli muntu buzimbiddwa ku mpaji 5 oba obusiraamu buno bwe tulimu wakitiibwa nabbi agamba nti bwazimbibwa ku mpaji meka ku mpaji 5 teza singa empaji emu evaako kitegeeza nti obusiraamu bwo bwabufuse obusiraamu bwa kitundu agamba nti empaji esooka obusiraamu kwe bwazimbibwa shahadatu an la ilaha illa Allah bwekeera ku makya n'okakasa nti tewaliwo alina kusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala nga byonna ebisinzibwa kituufu bisinzibwa n'ebisinzibwa mu nsobi era bisinzibwa mu bukyamu kati singa okaseeyo empaji eyimiriddeko empaji enye ezisigadde Allah ne wakutwaliraku eyo empaji yokka nga zinennya tozikoze ogenza oli musiraamu awedde emirimu kubanga nabbi yali e Makka yakisomeseza emyaka gyali 13 sallallahu alaihi wasallam nga asomesa shahada ng'ate bakisomesa baali bawalabu nga bategera owalabu era nga bitegeera bulungi nnyo ne bagana okugyatula olw'ensonga baamanya bakyatula shahada egenda kubajja ku by'okusinza amasanamu gaabwe ngaddala nga Muhammad aleese ekintu ekyewuunyisa okubeera nga bakatonda babwe bonna bonna bye balina mu Makka yesse bayagala afule katonda atya onaye balaba nga tebajja kukwatana naye naga nti ekyo kijja kusoboka Allah bye yasaasira abakkiriza alhamdulillah ne basiramuka mu myaka egyo waliyo abaafira mu myaka egyo 10 nga tebamanyi nako nti waliyo okusaala waliyo funa wuzu waliyo kutoola zaka waliyo kola hijja simanyi waliyo okusiiba naye nga ye afudde amanyi nti obusiraamu bulina empaji etya ya la ilaha illa Allah kati nabbi agamba nti buniya lislaamu ala 5 obusiraamu buno bwazimbibwa ku mpaji 5 kwe musingi gwe butuddeko empaji esooka shahadatu an la ilaha illa Allah muntu kukeera ku makya nakassa nti teriyo alina kusinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa anna muhammadan rasulullah nakassa nti owekitiibwa nabbi Muhammad mbaka waani wa Allah era imu ku bigambo owekitiibwa alayhi salatu wassalamu byayigiriza Ma'ad ibn Jabal nga musindika Yemen yamugamba nti onaba otuuse Yemen abantu baayo bannannyini kitabo ogenda batuukamu naye si bano abaabulijjo basajja basomyeko onamala batuukamu bategeeze sooka obakoole kyoba basookerako shahadatu an la ilaha illa Allah kwawula Allah subhanahu wa ta'ala oba naamala okikakasa nga nange Muhammad akasa nti ndi mbaka wa Allah olwo kati balagira okusaala kitegeeza nti teriyo agenda kusaala okuggyako ng'akakasizzaani Allah nti alina okukola ki okusinzibwa mu bwomu bwe agamba nti empaji ey'okubya obusiraamu kwe muyimiridde wa iqaami ssala omuntu okusala essala meka 5 wabeera musajja muke mu muzikiti ate mu jjama ate mu kaseera k'essala kennyininyini ke baaziniddemu ke kamu katako okubeera ng'agireeta agisaalirewo agamba ekyokusatu wa itaa'i zaka obusiraamu idde ku mpaji ey'okusatu kutoola zaka eyo erinnya okubagagga Allah bawadde ku ssente nga Allah bamuyambye nga niswabu eweze gyateekeddwa okuba nga ajja mu mbuzi oba ente oba eŋŋamiya obusiraamu bukakasa okuba nga ajja mu zaka waagigaanira bizibu eyo empaji nnamba mpaji z'obusiraamu agamba nti wa hajji lbait n'okubeera nga tugendako e Makka okulambula ennyumba yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala esembayo wa sawmu ramadaana n'okusa omwezi
gwa Ramadhani. Teza nti okusoma mwezi gwa Ramadhani empaji z'obuki z'obusiraamu, era eyo empaji ndoze kwa kifo kyakuna empaji z'obuki z'obusiraamu. Saba Allah washitiibwa ateeke mba n'asiiba omwezi gwa Ramadhani. Allahumma amin. Ekyeyawudde mu Ramadhani ekirala, Sheikh agamba nti fi shahri Ramadhan ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bi risalati al-islam ila an-nas kafa. Gwe mwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatumiramu Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam namuwa message okuleeta eri abaki. Gwali mwezi gwa Ramadhani. Tezanti gwe mwezi weshitibwa alayhi salatu wassalam washitibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamutumiramu eri abaki, eri abantu okutanga okubeera nga asaasanya daawa abantu bategera ino okusizibwa nti yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti wa fihi nazala al-Qur'anul Karim. No kikulu omwezi gwa Ramadhani gwe mwezi ogwakibwamu Qur'an eyekitiibwa. Qur'an gye tusoma oba gye tulina wano ku masomero gaffe ujomanyi nti yonna Qur'an mwezi gwa Ramadhani muyakola etya muyakira. Tuba ntukubirizibwa nnyo mu Ramadhani okubanga Qur'an tukola tutya tugisoma. Lwaki gwe mwezi gwe yakola etya muyakiramu? Kituyambako okubeera nga tufuna n'empeera, kubanga kyekitabo mu bitabo kyosoma novaawo ng'ofunye empeera. Teriyo kitabo kirala kiri mu duniya muno kyoyinza kusoma novaawo ng'ofunye empeera. Mulina ekitabo kimuyinza okumpa mawulire? Wali asoma mawulire n'afuna empeera? Okujja kati okufuna omusango kubanga mulimu abantu abeeyambula, si bwe kiri? Kati amaaso n'abeera nga ateesa ate ku bifaananyi biki ebiri haramu. Kati mbitabo omuntu byayinza okusoma n'afunamu empeera nga kimwe takusobola okukiwa obudde ye Qur'an ekitiibwa. Era kyekitabo ekitukubirizibwa okubanga oba ogenda kikwatako sooka ofune ki? Sooka ofune ki? Wuzu. Ogende kyalo ng'oli muki? Ng'oli mutukuvu. Kitegeeza nti Qur'an kyekitabo mu bitabo mwannatti omuntu nga newaba bikudde n'asomayo harufu etya abuuka n'empeera nga mmeka? 10 kwambuka. Lwaki? Kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abanga yakisa mwezi ki? Mwezi gwa Ramadhani. Obujulizi seeka bwatuwadde aya wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eri mu Qur'ani ekitiibwa suratul Baqara. Yagamba Allah wekitiibwa ti shahru Ramadhana, omwezi gwaki? Gwa Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an. Gwe mwezi gwennyini gwe twasizaamu kitabo kyani? Ekya Allah ekitiibwa Qur'an. Agamba nti ekitabo ekyo kyajja naye nga hudan linnas, kulungamya baki? Kulungamya bantu kubajja ku byabwononefu kubaza ku sunna, kubajja ku bid'aati kubaza ku sunna, kubajja ku shiriki kubaza ku aqida entuufu. Kati hudan linnas kirungamya baki? Abantu. Wa bayyinatin min al-huda wal furqan, era kinnyonnyola wakati w'obulungamu n'obubuze. Omuntu agala okumanya amazima asoma Qur'an. Omuntu agala okumanya butya bwe yandibadde asinzamu Allah we omu amusinkane nga musiraamu alina kusoma Qur'an. Era abanaqida bagamba nti almasdaru al-aqidatu as-sahih, ensibuko y'enzikiriza entuufu woyinza okugisanga bw'oyagala kusinza Allah ng'ali omu ne nabbi omugoberere sallallahu alaihi wasallama sikane Allah ng'oli musiraamu. Bagamba nti almasdaru al-aqidatu as-sahiha al-kitabu was-sunna. Ayagala okumanya enzikiriza entuufu kitabu kya Allah na hadiza Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Katogenda kunoonyeza walala nnyo bulungamu kujjako mu Qur'an. Ese bulungi gondi webaka bwe zey Allah darasa yakuyisemu, darasa yakuyisemu oli alimbirooto saballa bamalire ya Rabbi. Saballa bafuli banaddalasa abazituulamu lutentezi nemma muze waka mutule mu ddalasa muwulidde naye temusumagira. Osumagira oyisa omukka, kasita oyisa omukka nga malayika zirekerawo okusabira. Kati sikasanga oyo akyalina wuzu, akyagirina gwe kasa wuzu ekugwako malayika zikola zitya? Kasa tutula wano ketudde wano malayika ziri mutusabira nezikomaddi singa ovaamu emize emibi. Ogitegedde? Singa weetulisatulisa nga zigenda. Kati ate olwebaka ennyo okwebaka amaaso ekalabalaba w'emabega. Kasita ozibiriza bwoti
ngeri watta kati bijja bitawo buki wewalanga nnyo okubakira mu bantu olw'ensonga eteebereka oyinza okuvamu eddoboozi ly'ekintu ekikulu ese bulungi nsaba Allah akitwewaze bambi mugezeewo okukyewala muwulidde oyinza okuwa n'endusu mu bantu ng'oli wala nnyo oyinza okukola effujjo lingi nnyo nga weebasaawo ng'olowooza oli ku sunna ate no otuleetera biki bizibu inshallah tunagezaako inshallah naam tugambye nti omwezi gwa Ramadan gwe mwezi wakubamu Qur'an ekitiibwa era aya y'ekitiibwa Allah alagase shahru Ramadan mwezi gwa Ramadan alladhi unzila fihi alquran gogwe nyini gunasizaamu Qur'an y'ekitiibwa naye nga yajja hudan linnas kulungamya baki bantu teza nti webasoma Qur'an n'otasobola kufunamu kantu konna konna mu mutima gwo kale kukyusa kitegeeza nti mwannattu Qur'an tennaba kugasa naye singa omuntu Allah amuyamba nga basoma Qur'an ng'esobola okumujja ku mazambi gaakola ki gaawangala ku mathalan nti omuntu atagala kusaala basoma aya mu Qur'an ne bagimunyura nga nti insha Allah sekanyitegedde oba ne basoma aya ng'emujja ku kyabadde akola ng'emuzza ku bintu ebituufu n'abeera ng'akyusizza kitegeeza nti Qur'an neekoze etya emugasiza nti bannange ennyimba tezikkirizibwa wakitiibwa Allah agamba atya wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi agamba nabbi nti twamuyigirizaako nnyimba ate era yali tagwanidde kubeera muyimbi kitegeeza nti basoma aya nge oga nti kati ennyimba nnakuzivaako mbere nga mpuliriza Qur'an era tugenda mu Ramadani abantu bangi bagenda kufuna bumemole card baleke ennyimba era munne ennyimba zimalako stress zikakanya n'enjala bambi yabitegeera bubi ennyimba zongera te kuleeta bizibu mu muntu kwongera majinni kitegeeza nti omuntu akeera ku makya n'agula memory card n'aterako ennyimba naye ng'ate yereetera majinni era aterako ennyimba z'akadongo kamu n'abala nti ennaku 10 erisooka litera nnyo okuntwala nga kaweddeyo neetaga ennyimba nga nsendeekerevu ng'ez'aba Paulo Kafeero ez'akadongo kamu ne bazimuterako ennyimba 10 lunaku luyimbayimba n'ennaku eziddako ezabiraga nti ezo njala bateba nnyo nnyo ne bamuteramu zino ez'ababogolo obubogozi bu ne bamuterako amanya kati ziri asatu agasembayo tunaaba tugenda mu Yidi ninofunayo ku mataali namwirako amataali eswaba wa kabaka n'amuwaamu awo kati eyo nali bafujjo era yo waaba tawedde nnyo empira z'okusiba gwe zibeera nkendevu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kati omuntu omugamba nti Qur'an kyekitabo kyolina okubeera nga ojjamu obujulizi ku kyogenda okukola kubanga kyajja huda linnaasi kulungamya baki kakasa naffe tuli mu bantu Qur'an balina okukola ki okulungamya nga Allah akoze atya nga Allah akkiriza insha Allahu ta'ala agamba nti mu mwezi gwa Ramadani na kino kyetongolde mwezi gwaki gwa Ramadani agamba nti inna Ramadana mukaffiru lima bainahu wa baina Ramadani al-akhar min adh-dhunub subhanallah Sheikh agamba nti inna Ramadana mwezi gwaki gwa Ramadani mukaffiru Allah sonyiramu lima bainahu wa baina Ramadani al-akhar min adh-dhunub ebyonono ebiri wakati wa Ramadani emmeka ebbiri Allah sonyiwa amazambi oba ebyonono ebiri wakati wa Ramadani bbiri Ramadani esooka eyasiba Ramadani ya 223 Allah wamuyama n'amutusa ku ya 224 ebisobyo amazambi gakoledde wakati w'ebbanga eryo Allah akola atya agamusonyiwa mutesa bulungi ekigambo ekyo amazambi agali wakati wa Ramadani emmeka eya 223 ne 224 agamazambi agali wakati awo gakoleddewo amatonotono Allah akola atya agamusonyiwa teza nti agenda okusiba Ramadani 224 nga alhamdulillah Allah yamusonyidde amazambi amaki amanene go gabawo na tauba kyagamba wano hadithi gyatuwadde ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Nabi agamba nti as-salawatul khams eswala emmeka 5 subuhi dhuhuri asri maghribi isha as-salawatul khams eswala 5 wal jumu'ati ila al jumu'ati
n'okuva ku jjuma paka ku jjuma aga nti wa ramadani ila ramadani n'okuva ku ramadani eno okutuuka ku ramadani ekola etya eddako aga nti mukaffiratun Allah asonyiramu Allah musonyiwa omuntu oyo gwabawangaziza mu kaseera ako lima bainahunna akaseera akali wakati w'ebyo ebimeka nti wiiki eno eyajjuma gye tugendamu insha Allah kati eri wiiki eyawedde eyagisadde masha Allah Allah wamuyamba n'amuwangazi paka ku jjuma ekola etya kati amazambi ge yakoledde wakati wa jjuma ezebbiri Allah akola atya agamusonyiwa nabbi agamba naye idha jitunibatil kabair ebbanga lyamalanga yewaza mazambi amanene ngago kufuwa emmindi mazambi amanene ngago genda mu ssabu mazambi amanene ngago obwenzi ngaga riba mazambi amanene ngago olugambo zambi dene zambi tono dene muliba wali musewo muli mpade zambi dene no kugeya siwe kiri kati obanga yewaza mazambi ago naga ati Allah wange agogo yansasa kati ng'obuzambi obuyitira ekituufu kyennyini washitiibwa Allah amusonyiwa teza nti omuntu okusala essola 5 kyekimu kukimusonyesa amaza singa asala subuhi mu jamaa Allah n'amusaasira n'akomawo ku zuhuri amazambi g'akozaawo okuva ku subuhi paka ku zuhuri wakati w'esswala ezo bbiri Allah akola atya ebbanga lyamalanga mu mazambi ago temuli zambidde mazambi amanene tujja kula hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu yaga nabbi yagamba nti ijtanibu as-sab'ul mubiqat mwe wala mazambi musamwe kola gatya gazi zagambe zambi lisoka ashiriku fi ibadatillah okugata kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala mwalimu okulya mali abamulekwa mwalimu okulya riba mwalimu okuduka mu lutalo temerera abakkiriza abakyala nti bayenze n'amazambi lamanji ago singa omuntu agewala kale naagwa mu buzambi za muno butonotono washitibwa Allah amusonyiwa okuva ku swali mpaka kusala ekola etya eddako ne ramadani bwetyo ebbanga eryo twakabuukawo washitibwa Allah ali olwedde okukola ki okutusonyiwa insha Allahu ta'ala saba Allah ateekemu banasonyiwa Allahumma amina agamba nti ensonga eyokusatu oba yakuna yakumeka egyo tugendako ebiku yawudde ramadani agati asawmu junnatun wa wiqayatun minan nar okusiiba agati asawmu junnatun okusiiba ngabo egenda okutangira omuntu okuyingira omuki omuliro saba Allah tassa omuliro omuntu wakera ku makyalla n'amusaasala n'amuteeka mu bantu abanasiiba ebeera ntandikwa nnene okubeera ng'ateesewo olukonko Allah kwagenda okusiiba obutamuyingiza muki muliro teza nti okusiiba ngabo etangira omuntu okuyingira omuki kakubeera okusiiba nga kwa ramadani oba nga si kwa ramadani kuyinza okusiiba nga kwa mande oba olwokuna oba ennaku enjeru oba siyamu Dawuda kana yasumu sawman wa yuftiru sawma yalinga asiba olunaku nalo luki luyinza okubeera olunaku olwa yaumul ashura oba yaumul arafa kati okusiiba kwonna kwoba osiibyemu asawmu junnatun okusibanga ngabo eyetangiza okubeera nga omuntu ayingira omuki omuliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba Sheikh agamba nti wanatuwadde ekyo agamba nti amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nabbi okumanyanga yakimanya nti okusiba ngabo era nga kisobola okutangira omuntu ne kimujja ku mazambi nga kimwolekeza kuyingira ejjana yani ya Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nabbi yalagira sallallahu alayhi wa sallam okubeera nga abantu basiiba naddala omwezi gwa Ramadhan hadith zajjanga nyingi eziraga nabbi atukuza okuba nga tukola ki nga tusiiba hatta bino banga uze bange mutuli wamba ganda bange temunvaamu nda musumagira tuli wamu ye Allah bawo bulungi yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nsonga gati asawmu junnatu okusibanga ngabo nabbi yatuka n'okulagira sallallahu alaihi wasallam man ishtaddat alaihi shahwati nikahi omuntu yenna abalina obwagazi nga bungi kiri ku bantu abakuze mu myaka
myaka 15 17 18 19 25 muwala mulenzi nabbi atuko kuteekawo oba okwogera ekigambo kino man ishtaddati alayhi shahwatu nikah abafunye obwagazi nga bungi walam yastati' az-ziwaj bisiyam naye ng'ate obwagazi bwe bambi tasobola kubeera ng'awasa mu mpasa y'obusira obanga yandiyagadde okuwasa naye nga talina busobozi obw'emiteeko esatu amanye baatulagako akasooka nga waba wasiza tana wagenda kusuza mukyala oyo talina kyagenda kumuliisa ekyokubiri oba ekyokusatu nga talinaawo nteekateeka gyayinza kubanga yeetesese mubiri gwe tagwewulira bulungi kitegeeza nti ateekeddwa okugumiikiriza wakati mu kusiiba asobole okubeera ng'atuukiza ibaada eyo kubanga ngabo egenda kumutangirako ku mbeera ya shahawa okubanga yitidde obuki obungi mulimu wa P7 muno manyi mufuuka ekizibu saba Allah bawo okulongoosa Allahumma amina sebo n'aba P4 batabuka dda P4 kati gwe wano wolisimo lya busiraamu tukugwiramu ofuna 10 notereera mulaini tosobola tulemerera ogenda otuuka mu duniya nga twakusamudde 10 so nsaba Allah bootereza Allahumma amin so ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam olwokuba nti okusiba ngabo nabeera nga yagiwa naabo abatanafuna busobozi tugamba no message egenda eri bana batufollowinga muli baana bato tanaba kubeera nga bafuna busozi bwa kuwasa nabbi abalagidde kola ki kusiiba teza nti ateekeddwa okusiiba okwo nga kusobola okuba kumutangira ebikulu ebyobwenzi singa agezaako n'asiiba ne bukeera ku makya ate nga bimu tukute n'abawala oba gutukute mu bwenzi tegeeza nti okusiiba kwasiiba tekumugasa ku bulamu siri eddaala ly'abasibi tutegeeza nti omuntu kubanga okusiiba tekitegeeza kuleka byakulya na byakunywa wabula kitegeeza okuleka byonna ebyobwagazi n'ebyamasanyu singa omuntu ageza okusiiba ensiiba eyo lwa mmande lwakuna ng'ate akyalemedde kubikula ebyo kyononefu kitegeeza nti okusiiba kukulimu obukendeevu okusiiba okutuufu kutangira omuntu okubeera nga kumujja ku mazambi nalwakaseera okubanga takyalinawo mbeera yonna erimu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala so nsaba Allah ateeke mu abo abanayitiza ibaada y'okusiiba tusobole okubeera mu bantu abanafuna chance okubeera nga tusomotoka omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo eraga nti okusiiba ngabo yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi yali ayogera ku kusiiba okwo yagamba nti asiyamu junnatun okusiiba ngabo yastajinnu biha al-abdu minan naari omuddu gyagenda okwegoma nayo obutayingira muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala okusiiba obusiibi osibye lwa mmande osibye lwakuna naku njeru siyamu Dawuda Ramadan kasa kitibwa nti kola ki nabbi agamba nti okusiiba ngabo yastajinnu biha al-abdu minan naari omuddu gyagenda okwetangira nayo okuyingira omuliro teza nti mbakubiriza okubanga musiiba naddala ennaku eza sunna ziriko empeera ku myaka gye muliko musobola okukola ki okusiiba naye gwe buli eva bamukufuntula teri kikuyita mu maaso kati wembuuzaku abali wano tikuva kula manzaani eri paka kati ani yali afunyeyo olunaku lweyekanga nga lusiiba ku mimwe gisonka busonkusi buli kaseera kufuntula ani yali asibyeyo okaawo naye nawe wagenda olumalako ndowooza nga si kyangu waddeyo okusiibayo Allah akunyweze wabala kaki wali akusasula kati so Allah amunyweze kati abalala bali agati awaze bannange ninaalusa nga nesina teyakola atya teyagisiiba kati okizibu okusanga omuntu nga Ramadani weggwa hatta nesitera basinga bagireka naga nsijja kusiiba esitati yabawalimu yeetaaga agendako ne Makka beetaaga oli haji kati naaleka nesitati okugisiiba olw'ensonga nti Ramadani yamuyiseemu nnyo neemulemesa n'okubeera ng'akola atya ng'asiiba so mbakubiriza okusiba ennaku eza sunna mulimu obulungi ndoza adhaani yawalisi eyawano tugende mu maaso shukrani agambye ekirala kino kyewudde mu Ramadani mukka agamba nti khulufu fammi swaimi atyabu inda Allahi min rihi lmiski akawoowo akava mu kamwa k'omusiibi
kawunya bulungi nnyo eri Allah okusinga akawo ka miski. Ekimulama Allah na muntu aswe enaku zino zakoze eki sunna mande lwakuna naku njeru siyamu Dawuda abanga osibye Ramadhan akawowo konna akava mu kamwa k'omuki w'omusibi sagamba nti atyabu inda Allah kawunya bulungi nnyo eri Allah okusinga akawo kaki ka miski. Awo niwe tujja obujuzi obugamba nti kati omuntu tagana ate kusenya olw'okuba omugambye nti akawowo akakuvaamu nga wasibye kalungi bina bikwataganya ebyo teza nti ate alina kusenya buki busenya. Kati okusenya nga wasibi abange si musango kirimu empeera era temuli mbwa haramu buli uswala oba buli wuzo okubanga ofuna akaswaki n'okola otya n'osenya okusobola okubanga ataaka mwako okayinjiwaza buli kaseera akawowo akakuvamu kagenda okuvaamu nga alhamdulillah masha Allah keeko akagenda ow'omutonzaani Allah subhanahu wa ta'ala. Kati so kusenya mu Ramadhan abange si zambi wabula sunna era tewaliwo hadithi etugana kubeera nga tusenya muki nga twasi temugeza gana bannammwe kusenya togeza kumulingiriza ali kubanga kumanyawo kusenya ibada nkulu amanyi batuwa ebiseera biringa 6 nga byakusenyezaamu ebiseera 6 n'akamu kaseera yagamba nti akaseera nga akamuwulira kakyuse okukyuka kwakamwa ekyo kakyokka kyekata okubanga ofuna omuswaki ogenda oyiseemuko just kukyuka kwakamwa. Ebimu kubiyinza okukyusa akamwa nga kikwetagisa ofuna omuswaki bye bino wammanga. Imamu Sanaaniyu rahimahullah Allah amusiime yalaga ebintu byalinga 3 Allah kuwayinza okuyisiza nga singa oba obikoze nga kikwetagisa ofuna ku muswaki okola otya oyiseemu. Yagamba ekisooka akiru ma lahu raihatun kariha omuntu okulya nga kyalidde kyennyini kivaamu olusu olubi nga lumwetagisa funa muswaki akola atya asenye. Ogezanga akatungulu siwe kiri omuntu lwali akatungulu tekimwetagisa ate kujja muzikiti kusaala nga ate akamakawunya akatungulu wogo bayita gariki mumanyi oyo omuntu wamala okumulya tekimwetagisa ate kujja muzikiti kusaala nga tamaze kusenya. Era nabbi yagamba nti man akala thuma yenna agezaako okulya yamenya ebika by'obutungulu awo n'ebisigadde agamba nti fala tageza kubeera ng'asemberera muzikiti guno tageza najja ku muzikiti okutuusa nkasizza nti akasokozi katya kaweddemu. Omuntu asobola okulya saburenya mumanyi saburenya biwunya ate biwooma bamutasanga nga bamuyita batya mubimanyi omukuliddewa ya salaamu. Ebintu ebyo biryawo byennyanja wobirya biwunya era ewaka lubanga lutalo maama wanga naye mukujjukujja bajjamu n'engoyi nga mugyemu engoyi nimuyambula ne mudda wali ku seminti ne muvulubana ne mukozesa ekikopo kitya ne sowaani atiste mutabula muliramu etya kuba amanyi biwunya nnyo. Kati omuntu wali ebintu ebyo n'atanaba mu ngalo oba n'atasenya wajja wano okusala ajja tunakuwaza akawo akamuvaamu sikaki sekalungi agenda nti Allahu akbar nga sabulenya mwenyini yewunyana nga akava akawo kakyamu bangamye kuti n'amajja amafumbi gakyusa akaki akamwa. Kati so ebyo byonna Imamu Sanaani yagamba nti omuntu singa alya nga kyalidde kisobola okuba nga kimuleeta akaswa kabi agenda asenye. Yagamba ekyokubiri ekiyinza okukwatisa omuswaki yagamba nti omuntu okusirika akaseera akawanvu okusirika ennyo nga tovaamu kigambo. Omuntu lwasirika ebbanga eddene kimwetagisa kikyusa akaki akamwa ng'alina funa muswaki akola atya kati omusanga asirise ateseko ne masiki kumalidde essaawa nga 3 ng'ali awo alenga kibumbe kati ewava wafuna omuswaki. N'agamba ate ekirala ekiyinza okukwasisa omuswaki omuntu okubanga ayogerayogera nnyo okwogera nnyo kimanyi kikyusa akamwa ne kakiru era mukitegeere mmwe abayizi oyogerayogera nnyo omusajja tegulina kuva mu nsawo ebirimu amakulu n'ebitali mu gwokola otya kakati omusajja gulina kubeerawa buli wotokote nnyo okumalira kikanga 4 kati ze kinera sana ngifuna muswaki kuba bukaseera obedda kola ki
kati naawe bwoyogere nnyo imaamu oyalaba nti olinafuna muki okusenya kiraga kinti omuntu okusenya ibada ekyokubiri yaba kyali kyakusa kyasembeyo yagamba nti tarukul akili wa shurbi omuntu okuleka okulya n'okunywa kimwetaagisa ofuna omuswaki kiba nti otuba tusiibye tuleka ebyokulya essaawa ezibaderanga 12 kitundu nga tetulya kati nga kikwetaagisa okuba nga okatyawo okola otya ng'osenyasenyamuko kati sebunya akantu ako saba allakkirize sekabazine oba okishala naam so sekagamba nti kholofu fami swaimi akawowa akaba mu kamwa k'omuki k'omusiibi wakitiibwa Allah akola atya hadith eraga ensonga eyo yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith ya Abi Huraira radiyallahu anhu Allah msimi yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu amali ibn adam lahu illa siyam buli mulimu gonna gonna omwana adamu gwakola mulimu gwe okujjako okusiiba Allah ganti fa innahu li okusiiba kwange Allah wammwe wa ana ajize bihi nze ngenda okusasula teza teri yamanyi mpera ziri mukola ki mukusiiba okujjakani kujjako Allah nabiga nti wasiyamu junna okusiiba ngabo wa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfatu wala yaskhab omukumu wabanga asiibye bino wammanga tabikola fala yarfat tageza nayogera ebigambo by'ekiwemu oba nawemu naye osanga abantu nga bwe mulamula Allah numuga ne wacho we mulamula manza nagamba ate obugambo jogedde katono bwe naleeta ekisinga kaawe naye nga ate yasiibye ng'omukama ote wange wasiibye nti ndeka mukimalirizeyo ekigambo kino nga sina twakufutaali kati ne kiwetera okubeera nga tabaliridde empera za kusiiba kwe wakati mu kubanga agamba agati aganene kati amumanyi n'omuzeeyi ojja okuloopa nti seeka gundi yawe mudde nakubuuza yayogera ekigambo ki naye n'okyalawo osirikangako n'ogamba nti ayogera egambo gunene seeka sobola naguyisa mukaki mukama olw'ensonga nti kisobola okendeza empera zaki z'okusiibako agee nti temugeza kuyombagana n'osanga abantu basiibye nga bali mu kuyombagana naddala balina ebyakapiira Arsenal ne Man United abantu nga baliwo bayombagana aga namugula obukadde 13 era gwolaba nze ngenda oleeta n'abalala oyalina mukubya katebe olina mwali substitute nga gwolaba yagula obukadde 13 ayambadde niigina tebitegerekeka nga yayuyiza ku mukumu noga naye naagula obukadde 37 bwa naira yalina mmeka mu nsawo nga takola atya nga talina bula fujju lyabaki kati okuyombagana nnyo mulamanzaani kiyinza okendeza ki empera mu maaso gani ga Allah aganti fa in sabahu ahadan au qatalahu falyaqul omukumu waba afunye munne okubeera nga omuntu asobola okuvuma fa in sabahu ahadun wabanga ofunye yakuvuma oluvuma nga lweru oba nayagala okulwanyisa nabbi atugambe nedda mugambe inni muru'un saimu zinakoze eki zinasiibi togeza kubeera nga omuddiza ekigambo kyonna oba okumuddiza oluyi ye ne wakukuba mugeti inni swa zinakoze eki ne wakuvuma nti inni swaimu zinakoze eki maratani emirundi ebiri kimala kati yagende mu maaso so tomugamba nti inni swaimu naye nina we nasibulukira inni swaimu nina kufutaali era omuntu amala okusibuka n'alumba ate yamuvumye naga pozi waŋŋambye ntunulanga ki kati kankuyigiriza empisa n'amuwalula ya salaam Allahu akbar kati yaba yagambye inni swaimu yabadde abitegeeza oyo lwaki titeyategeera kigambo kusiiba ye talina kusonyiwa ate n'okuba kuddaaka amubala naga nze sijja kwebaka nga kyakwenako obusungu tugamba nti omuntu aba akunyizizza oba akuvumye omugambo otya nze nasiibye oba tumanyi luwalabu mugee mu Luganda oba mu Luzungu nze nakoze eki nasiibye nabbi bwatyo bwatukubiriza sallallahu alayhi wasallam hadith ngamaza nabbi agamba nti walladhi nafsu muhammadin biyadihi ndayira Allah subhanahu wa ta'ala oyo awaniridde omwoyo gwa Muhammad mu mukono gwe aga nti la khalofu fammi swaimi akawoowa akava mu kamwa k'omusiibi atyabu inda Allah min rihil miski kawunya bulungi nnyo eri Allah okusinga akawoowo kaki ka miski kitegeeza nti akawoowo akava mu kamwa k'omusiibi kabbeeyi era mbakubiriza okubeera nga mubeera mu abo abanaafayo kubanga muyonja obuki obumwa bwammwe yagamba alayhi salatu wassalam
eyo point ngimaliriza. Point eyokubiri bayakumeko oba ya munana ng'ontudde speed akasa ya munana. Tastaghfiru almalaikatu lis-saimina hatta yuftiru. Kino kyeyawudde mu Ramadhan ku bantu abasiiba saba Allah washitiwa ateke mubo agamba tastaghfiru almalaikatu lis-saimina hatta yuftiru. Bamalayika bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala basabira bonna bonna abasiibye okutuusa lwe bakola batya lwe basiibulukuka. Ekyo no kya bbeeyi. Bamalayika bye bitonde ebikyasiza okuba nga bya bbeeyi mu maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah, tebijemera Allah kwe byaba balagidde era bikola Allah byakoze eki byaba biragidde ebitonde ebyo by'ebbeeyi. Kati obanga malayika be basabira abasiibi okutuusa lwe basiibuluka kitegeeza nti okusiiba ibada nkulu okubanga eriko n'edduwa y'abaani y'abamalayika tablisi batabuse eriko edduwa y'abaani y'abamalayika batusabira okuva nga otusiibye paka tokola ki totusiibuluka. Nsaba Allah ateeke mu basiibi abanaakola ki abanaasiiba. Kino nabyo kyebadde mu Ramadhan agamba nti yuzayyinu Allahu fi kulli yawmin jannatahu. Buli lunaku wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayunda ejjanaye ng'agiwundira abaki abasiibi era ng'essaawa yonna basuubira okubeera nga bagiyingira olw'ensonga nti omuntu wasiiba gumu ku mulimu ogumusembeza eri Allah waba asibye ensiba nga ntuufu nga waba asembera naye eri Allah kitegeeza nti okusembera naye eri Allah agenda muwa jjana. Kati mbakubiriza okuba nga tusiiba ensiba entuufu yeeruwa yeetaliimu kubeera ng'omuntu yeeteeka mu bintu ebiyinza okukendeeza empeera z'okusiibako. Bangi basiiba ne badda ku firimu kuva ku makya paaka kawungeezi ng'ekimujja ku firimu ebeera swala wava ku subuhi ng'adda ku awo babyo ku makya nga pulogulamu z'okumakya zonna nga zifundikira kati ng'alinda kanaako okusawa omusanvu firimu ng'agira paaka kawungeezi ekimujja ku firimu swala firimu paka ku ssaawa 12:45 najja ku muziki kyafuna obuugi n'omuceere naye ng'obedde ali ku firimu. Kati empeera z'oyo tetumanyi muwendo gwe Allah gwagenda muwa naye tumugamba kyakoze sikitu omuntu okusiba tenda ku firimu. Wakadhalika n'abantu abakuba ludo mu Ramadhan bawoza kimutwaliza ku budde bwa kusiibulukuka naye nga bali ku mpiki bamukube emikago bamukube kene bwe bayomba wamuvuma bali ku ludo nga nebaziina kale engeri gye Ramadhan basobola okukkaanya nga tufundikire omweso tugetukole tuti tugetusaale ne bafundikira omweso ne balekawo agukuma ne bagenda ne basaala ne badda ne batandika bakoze eki. Kakitegeeza nti ogwo omweso mu Ramadhan omuntu aba taguvuddeewo okusobola okukendeeza empeera zaki z'okusiiba. Abantu balina mata tubazikuba mu Ramadhan era ng'obasanga bali seka ssente jasika ffe tutwalamu ku budde Ramadhan omanyi kati yatuddemu eno empagi tugita nnyangu pagi n'okutula wano ogiwulira kati ne bakuba mu mata ng'ekibaja kubera tugenda kusaala wamala asiri ne bakuba mata tupaka bagenda ku magalibi. Ebyo nabyo byonna biri haram mu ddiini yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bagenda mu betting abantu bagenda mu bintu byonna ebyenjawulo nadda ku music nga zawuliza zokka nyimba ng'atese earphone mu matu ng'olowooza ali ku Sudais gwawuliriza poza ali ku David Luta omulala abo mwabakwata kati mpya asomba Qur'ani 15 ate mwizo sokawo kali so tweyongereyo okutegeera asomba Qur'ani okusinga abayibi ese bulungi kijja tuyambako okubeera nga eddiini yaffe twongera okukola ki okugisoma insha Allahu ta'ala. Agamba ekirala wafihi tusaffidu shayatin mu mwezi gwa Ramadhan washitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asibazi shetani basiba ku njegere sitaani zonna zikwatwa nizikola zitya ennonkizo eri mu Ramadhan okubeera nga shetani zonna washitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala alaga nezikwatwa nizikola zitya nizisibwa. Watuftahu fihi adwaba aljanna ate mwezi gwa Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala wallahi alagira emirango gyonna gyonna negikola kitya negigulwawo negibeera open emirango gy'ejjana.
wa tughraqu abwabin nari Allah nalagira emilango gya jahannama gyonna egy'emiriro gyonna negikola kitya negiggalwa mwezi gwa Ramadhan mwe mukolebwa ebyo obujulizi yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha dakhala Ramadhan omwezi gwa Ramadhan bwe guyingirawo futihat abwabil janna emilango gy'ejjanna gyonna omunana gikola kitya giggulwawo wa ghulqat abwab jahannama ate emilango gya jahannama gyonna oba egy'emiriro gyonna gikola kitya negiggalwa wa silsilati shayatin ate sitaani zikwatwa nesibwa kuki kunjegere teza nti abantu mu Ramadhan olw'obukkiriza bwabwe ne imaani zaabwe shetaani zinafuwa nga tekyasobola kubeera nga zibakema gwekimanya abantu bangi mu Ramadhan nga abadde eno nga mubbi mu Ramadhan n'ava ku bubbi nga newasanga omutwalo agulanga nga basiramu guno omutwalo gwani nagulonze kuva jjo bannange temundisa Ramadhan yange mugunone n'agutereka neka tuve mu Ramadhan ne walonda kya bibiri asirika ngamba wa Allah agabirira ebitonde mbadde sirinaamu ne walonda ku myezi akola atya ne wano omuntu alanga ne waba alonze eki akubanga atya Ramadhan yandikola ki yandifa kati so nga wotya Allah mu Ramadhan nabwekyo era wolina okumutya nga siki nga si Ramadhan emilango gy'ejjanna gikola kitya giggulwawo ate ejjomu ne gikola kitya ne giggalwawo ne tubeera nga katufunike nekino insha Allahu taala agamba nti liswaimi kino kiri mu Ramadhan yagamba nti liswaimi da'awatu mustajabati la turaddu omusiibi alina edduwa ezaanukulwa teziddibwayo omusiibi wasabidde Allah wakola atya bwamwanukulira mbakubiriza nnyo okubeera nga Allah tumusaba bwe tunaba nga atuwangaze tuka mwezi gwa Ramadhan kubanga edduwa y'omusiibi y'emu ku dduwa ezitakola ki ezitazikayo era Allah subhanahu wa ta'ala atulagira ddala nti okumusaba guteekeddwa okusaba awatali kusaba kitonde kiki era obanga osaba togezanga kusaba kirala kitali ani Allah abantu bangi basaba ne basaba kabuli abantu bangi basaba ne basaba abantu abaafa abantu ne basaba ebintu ebitereka nasaba mpolo za kika naye nga Allah atugambye nti munsabe nja kukola ki era Allah atulagira nti okusaba ibada aga nti waqala rabbukum ud'uni astajib lakum yagamba Allah mwe nti munsabe nja kukola ki nja kubaanukula innal ladhina yastakbiruna an ibadati bonna beekuruntaliza ku ibada y'okusaba egita ibada an ibada ku ibada y'okusaba Allah agamba nti sayadkhuluna jahannama ngenda kubayingiza omuliro jahannama Allah musabe omusabe nyo n'embisira byateeko bisabirwamu ate edduwa nezaanukulwa mathalan ng'enkoko ekookulima kaseera kabbeeyo omuntu okuba nga asabiramu edduwa ne mumamekaana abalina enkoko ng'ekookulima ne musaba edduwa kiba kizibu kasita ekookulima ogusooka ng'ogireka weddamu ogwokubiri nga obusungu bulinnya ogwokusatu okwata jjinja n'ogitwala kaweddeyo enerabe malayika eno gyotwala kaweddeyo erabe malayika kati yeetaaga kikuva mu kamwako nti Allah mpa amagezi n'okutegeera kuba nawe omanyi obusiru kwotudde kale ate enkoko ezze ne malayika weeri ekookolimye osooka osabe ate okutta ejjinja obwavu bwe tutuddeko ekookumye ate okutta ejjinja oba ekookumye emirundi 17 oba 2 gwe buli lukookolima teekawo ki oba edduwa emu ejjagwa nti rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaba newoddingane paka sawa nozikoowa okookulima paka lwekoowa kulaba ng'ekooye ng'ekoze etya kati akamu kaseera nako ng'omuntu agenda kusiiburukuka kabbeeyi okubeera ng'omuntu akola atya ng'asabiramu Allah subhanahu wa ta'ala basaba bajje wannabi nga ati ya rasulallah Allah wafona ali wala nnyo tumusabe nga tuleekaana oba ali kumpi wano tumusabe kaama Allah nasse ekitundu mu Qur'an naga nti wa idha sa'alaka ibadi wabeeranga abaddu bange bakumbuuzizzaako bagambe nti inni qaribu ndi kumpi nnyo nabo naye ujibu da'wata da'i idha da'ani nyanukula okusaba kwansi waba akoze eki waba nsabi Allah naga nti falli yastajibuli kati bateekeddwa okwanukula nange bye nabagamba okukola wali yu'minu bi banzikirize nti nze nina okusinzibwa atya omu sobole okuba nga mateeka mbalungamu kitegeeza nti Allah yalina okusabwa yagamba nabi Muhammadi 3 da'awati la turaddu edduwa za miteeka emeka
tezidizibwayo wogiretedde bwoti nti Allah mpa ssente, Allah mpa emmotoka, Allah mpa hijja, Allah mpa kino, tekola etya tedizibwayo. Yagamba esooka da'watul walidi, edduwa y'omuzadde eri omuki eri omwana, maama okusabira omwana we edduwa tedizibwayo. Era obolabanga embeera yo si nnungi, ntegeera si yeyo ennungi ennyo, maama mukubire kasibo geti maama ebintu biganye, oba nsabira ku dduwa. Lwaki edduwa y'omuzadde eri omwana tekola etya hata nekuba kubeera nga omuzadde akukolimira kikolimo kikukwata kali. So edduwa nayo nkulu. Wa da'watu swaimi, edduwa y'omusi, omusi wayawanikidde edduwa bwati Allah wakola atya. Teza ati mukasira ko kusibuka wennyini omwazinyi wakwate omuzindala akwate Allahu akbar Allahu akbar, feno nga tulya amenvu tolya mangi nnyo na butunda byaye eryenvu limu dda mu nsonda wanike emiki. Naye omuntu mukasira ko kusibuka kennyini omuddu omusanga yenna avumbugatanye, wanainawo ekikomalo kya pati bbiri mu kaveera, anawo n'amenvu wano ekiwagu takitanno naye akikutte, wali jjagayo obutunde mutunuulidde n'obuugi tunasala magali bijjukira, ayinawo n'ekikaju byonna agala bifundikira. Seeka leero lumpisiza mpapende ku lumondo, leero lumpisiza si bulungi. Kati nabwa nisoko sayo ku Mungu inja musaba soko ndekemwe nembira siki. Kati akaseera ke kasiko kubanga keetaavu lyayo omunwo dawali Allah mukole ki musabe, tasobola butakwanukula okujjako ng'olina irizi mu kiwatu. Awo tojja kukola ki, tojja kwanukulwa. Wada'atu musafiri, nedduwa y'omutambuze ali musafari. Saba Allah atotegere ebigambo bya Allahumma amina. Tujja tandikirawo inshallah. Saba Allah washitibwa atomo bulungi. Tabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.